ko bino wammanga ng'otandika okugenda ng'okola ki niyo oluvaawo nga abatabuliki abasalafu abo batubuzaabuza eddiwa baziganye ekiryagana dduwa naye tumanye ne mukama waffe yali ayagala okusaba edduwa era yali atumanyi tulina obwetaavu muzo ebitagambika naye sukadhikata tugenda kusemba ensonga zino bbiri tugende nazo. Kana salafu yatawasawuna bi thalathi kalimati, abatusooka abalongoofu balaamiragananga n'obugambo buno obusatu. Man aslaha ma bainahu wa baina Allah aslaha Allahu ma bainahu wa baina an-nas. Buli olongoosa enkolaganayo ne Allah alongoosa enkolaganayo n'abantu. Gwe buli olongoosa enkolaganayo ne Allah alongoosa enkolaganayo neki ne banno. Man aslaha sarayatahu aslaha Allahu alaniyatahu. Bolongoosa embeera ze ez'ekyama ng'oli eyo ebbali, kubanga bwe tuba mu kyama eyo ebbali tetutya Allah, tumutya nga waliwo batulaba. Era abamu bw'akimanya nti wano tewali loogi yenyinza kugendako, emmawuka yange bagimanyi nnyo, alinnyamu nnyonyi n'agenda eyo mu nsi endala gye batamumanyi n'afuna bamalaaya. Naye neerabira nti neeyo Allah akola ki? Bw'olongoosa embeera zo ng'oli wekka eyo mu ruumu gye tutaba, ne Allah alongoosa embeera ze ez'olwatu ffe ze tulabako wano. Ziri bulowooza onoono ezeeri, neno Allah agenda kukubikula tukulabe nti bulijjo omusajja oyo omulabirawo naye ekyo ekirevu kya bwereere. Kankuwa ekyokulabirako essimu eyo gy'olina esobola okubikkula ebyama byonna by'olina ebyo tamanyi, eyo gy'olaba. Ono tulaba musajja masha Allah ekirevu ngoye sunna salatu najjama darasa, naye nga babeereyo ebbali abamukafanku naye na buseegu. Essimu esobola obibikkula. Essimu zeesulamu akajabangu nejja yeteekako n'ebikula ebifaananyi bitandika okutambula nga biyitawo bwe biti, ebifaananyi biyitawo bwe biti. N'agikwatamu neegaana, n'agira bw'ati neegaana, n'anyiga eveeko neegaana. Namulabako tuli mu masijiri, essimu ya bbeeyi nene bweti ya screen, ataddawo tusaala. Oba yabaamu ki essimu nga yeteekako, naye nga yagisiba ya password ya pattern gigula nga bwozimanyi byonna yeteekako yokka. Naye nga ebifaananyi ebiri muli naye bwafaanana nga toyinza kusuubira nti ebyo birina kuba mu ssimu ye, nga toyinza kusuubira. Buli olongoosa embeera ze ez'ekyama, kubanga essimu ze zimu ku bintu by'ekyama ne Allah wagisiba ya bisumuluzo ffe tubimanyi, ne Allah yabimanyi ebisumuluzo ebiggulawo weetereeze. Ne Allah ajja kulongoosa embeera zo ffe ze tulabako, oba si ki ajja kukuswaza. Akasembayo man ihtamma bi amri akhiratihi kafaahu Allahu amra duniyahu wa akhiratahu. Obulamu bwo bwonna amaanyi go n'essira bw'obisse nnyo okukolerera obulamu bw'enkomerero buli, Allah ajja kukumalira obulamu buno obw'edduniya ate n'obw'enkomerero abukumalire. Amaanyi go al ihtimamati raisiya, essira obuwangaazi bwo n'obisimba ennyo ku ibaada za Allah tabaraka wa taala, nga Allah edduniya agikumalira ne akhira nga agikutereereza.